Kino kye kibanja ekiri mu Nkayana wakati wa nnamwandu w'omugenzi Deo Lukanga, Mangalita Lukanga w'emyaka 7 ne balamu be abamaliridde okumugobawo. Ettaka eryo lyaffe wano kubanga owa wano yafa naye yalirekera abaana balikoleko nga famire. Ekisinga okwennyamiza nti baganda be, bataata baffe, basenga baffe, okuli nga abakulembedde ye muwala waffe, mwana wa ssenga waffe bamuyita Namusi. Sente zisula abantu eddalo. Era yakulembeddemu baganda bo bonna n'abagamba Lukanga yabba ettaka lyabwe. Okusinziira ku Lukanga, ba Deo Lukanga yafanga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Desemba mu 2020, kyokka ng'ebbanga lyonna okuviira ddala mu G7 yafumbirirwa omwami we ng'ekibanja kirina era ng'akikolerako. Najja wano okufumbirwa mu mwaka gwa 79. Ekibanja ekyo weekiri. Nga weekiri nga kiriko ne faamu nga mulimu n'ente. Obulambo nga bakyali mulamu, baganda be bano basooka ne batabuka naye olw'ensonga y'ekibanja kino, wabula ne batuula era ne bazigonjoola. Buli omu nadda ewuwe. Ne batuula mu lukiiko, ne bayita na bano ne bagenda ne babeeramu. Ne batuuka ku nzigirisiganya, ne bagenda ne balambulayo n'eyo engulu, era ne beebaza n'abaana bano nti nga mukoze, kubanga omwana omu yateekawo olusuku awo, nti nga mukoze bulungi n'emmwanyi, yasimbawo n'emmwanyi. Naye ate bwe baddayo twagenda okulaba nga bakomyewo n'akabimbo, simanya ekibanja kyabwe bakyagala biki byonna bwe. Si mulundi gumu ne baddamu n'emirundi emirala era badde nga bamubuulira ne bannyina basenga ffe. Nera nze neewunya nnyo okulaba ate ssenga ow'enzivunuko mu ttaba nga y'omu kubanga y'omu yagamba nga Kimera ne mukwabya olumbe lwa kitaffe, Kimera tuveeko totuleetera ntalo. Era kye neewunya era namubuuza ng'aladise ne mbuuza naawe ssenga. Atubuulidde nti nga tebannatandika lutalo luno basooka kubasaba babaweewo okulimira nga bwe bagaana kwe kusalawo kukozesa amaanyi. Nga wali omulamu wange bamuyita Ndawula, ye yasooka n'ajja n'agamba mutabani waffe bw'ayagala kukola kulimirako eyo waggulu mbu bamusalyeko ekitundu. Ono n'amugamba, lwaki okigambye nze? Muganda wo yali akyali mulamu, lwaki tewamugamba? N'amugamba nze ebyo ebigambo sijja kubisobola. Kati nagenze okulaba ng'emmotoka ezze ng'esimbye awo nga baŋŋamba baleese abasaveeya abagenda okupunta ettaka eryo. Bano tebakoma ku kya muganda waabwe kyokka, n'ekibanja kya jjajjaabwe bakikaayanira era nga bakozesa mukisa gwa kuba nti bakiriraanye. Buli kyabwe kikoma wano. Kati kino olw'okuba nti kirinaanye ekyabwe ekya jjajjaffe, nabo ne bagamba mbu ne kino kyani nti nabo kyabwe. Bakaanira eryakayemba n'eryaweebwa Lukanga. So ate ettaka eryo lye bakaayanira eky'obuswavu, kitaffe olusozi olwo yagula na lugule. Balumiriza nti amaanyi gano baleko we bagajja naddala mu b'obuyinza. RDC abawadde amaanyi nga bagamba nti kati kyonna kyaffe, kubanga ffe bwe baatutwala ewa RDC kye yasooka okukola kutulaga nti nno ffe tuli bazzukulu tetukayanira bintu byakyera, tulina obuzibu, ffe tuli ba buzibu. Ekiraamo oyo muwala w'omutabani wa wane yakirina, kaakati n'akireeta enkeera. RDC yakomawo enkeera n'aleeta ekiraamo, bano abaagala okutwala ettaka ne bakiwakanya mbu si kituufu. Bazilio Kayanja, ssentebe w'ekyalo kino, agamba nti ekibanja kino kikayanirwa akuze kutuuka wano nga Lukanga yennyini kyo. Okuva mu mwaka 1975 nali ntandise okutegeera. Nendaba Lukanga Deo ng'ateeka faamu ku lusozi olwo lwe bagamba nti lwabwe. Nga kitaawe akyali mulamu Kayemba. Enkayana ku ttaka n'okutuusa kati zikyatakuza bannansi emitwe ku kki ekisigaanye okuggwawo nga waliwo ne bannansi bangi abatuuse n'okubundabundira mu nsi yaabwe.